bakyagenda maaso n'okulongosa okulaba ng'embeera edda mu nteeko nga n'okwekalakasa kwakendedde era nga bangi kati bagezaako kweddaabulula. Ebitundu ebyasinze okukosebwa kye kitundu kye KwaZulu Natal ne Gauteng ng'eno ssemaduuka eziwerako zaayonoonebwa n'okubbibwamu ebintu era ng'okwekalakasa kuno abantu abasoba mu 200 be baakufiiramu so nga abasoba mu 2,000 be baakwatibwa. Olunaku lw'eggulo Pulezidenti Cyril Ramaphosa yawuubyeko olubu lw'ekigere mu kitundu ky'e Soweto ne yeeyunga ku bantu ababadde balongoosa ng'eno gye yasinzidde n'alaga obwennyamivu olw'abantu abeetabye mu kwekalakasa kuno ssaako n'ebintu ebyayonooneddwa. Mu ngeri y'emu ono yategeezezza nga bwe bayize essomo mu kwekalakasa kuno nga kati kye balina okukola kwe kwongera amaanyi mu by'okwerinda byabwe nga n'ebintu ebyayonooneddwa bagenda bibaliriramu balabe engeri y'okubizzaawo. Enteekateeka y'okuwaayo emmere n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo naye etandise naddala eri abantu abali mu bwetaavu. Wabula poliisi erabudde abantu abatandise okusosola mu bannaabwe olwalangiza abantu abeetabye mu kwekalakasa kuno oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu bantu nti abayindi abawangalira mu kitundu ky'e Phoenix mu kibuga Durban batandise okusosola abaddugavu nga bagamba nti be basinze okwonoona emmaali yaabwe mu kwekalakasa kuno. Mu mbeera eyo ne Papa Francis bwe yabadde mu mmisa olunaku lw'eggulo yasabidde eggwanga lya South Africa n'ategeeza ng'okwekalakasa kuno bwe kwakosezza ennyo ebyobulamu n'ebyenfuna wakati mu kutawaanyizi wa ssennyiga korona. Ebyentambula mu kiseera kino bizze mu nteeko naddala ku nguudo ezisinga nga n'omwalo gw'e Durban guguddwawo oluvannyuma lw'okumala akaseera nga guggaddwa. Wadde ng'embeera eri bweti kyokka abantu bakyalimu okutya nga bangi bagamba nti kati batya n'okugenda mu mawanga amalala olw'ekifaananyi kye babalabiramu kati ng'ensi n'eggwanga okutwaliza wamu. Eyaliko omukulembeze w'eggwanga eryo Jacob Zuma nga ye yavaako Kanaluzaala olwaleero azzeemu okulabikako mu kkooti ku misango gy'enguzi n'obukenuzi ng'ayita ku nkola eya Zoom wabula ng'emisango gino gyonna azaajeegaana era nga ne bannamateeka be babadde basabye kkooti eyongezeeyo okuwulira emisango gino olw'okwekalakasa okwabaddewo. Kale bye biri mu ggwanga erya South Africa era bye biwusejo tubaddewo olunaku lwa